Mbaliriza kusenga Faith 256 mubale kwekuumirako mwenna abeekuumirako. Olwaleero njagala kwogera ku bintu bye tulina kukola nga tuli mu kazannyo oba nga tuli mu kikolwa eky'okwezina. Waliwo ebintu abantu bye mukola nga binyiiza. Wano njogera ku sayizi zombi, ey'omwami n'ey'omukyala. Nti tulina ebintu bye tukola nga bijjako omuntu, bitaaninga omuntu off. Mu kyo njagala kutandika n'ekyokuba nti waliwo abantu nga tulina embeera y'okwogera ennyo. Nabagamba okwogera nga muli mu kwezina kirungi nnyo nnyo kuba kireetera omuntu okumanya wa waalina okwongeramu, wa waalina okusala, waba akulumya, oba sitayiro gy'akutaddemu togisobola, oli comfortable toli, ebyo byonna kwe kuba nga twogera. Naye ate waliwo omuntu ayogera n'akisussa n'owulira ng'avudde ne ku mulamwa gw'okwezina ng'ali bibye. Kitwale mu layini nga tukijje mu kwezina nti waliwo abantu nga ye bw'atandika okwogera. Bannange ayogera naye gwanyumiza emboozi n'owulira nga weetamiddwa n'osigala kuwuuna buwuunyi oba kumutunuulira butunuulizi. So mu eyo layini yennyini tetulina kwogera nnyo oba twewala okwogera ennyo. Twogere ekisaanidde. Tokisussa toyita wowandikomye. Oba kutenda okudduka ate toyita woosula. Point yange ey'okubiri egenda kubeera obutenywegera. Kino nno abantu bangi bakikola. Okirabanga ekitini oba okirabanga naye bangi nnyo abatakiwa budde. Nti mubeera mu kwezina ne weesanga nti ggwe tonywegera mwagalwawo. Just mutuukiriza mukolo gwa kwezina. Naye ng'ate okwenywegera kuno kwongera ku busomi, kwongera ku kwagazi, kwongera ku kunyumisa nga bw'olaba bw'oteeka obunzaali mu nva. So kiba kirungi nnyo nti wemuba mwezina osobola okutuuka ku mumwa gy'omwagalwawo n'omunywegerako. Omukuba ka deep kiss naye n'akawoomerwa n'agamba weewaawo. Ekirala kye tugenda okwogerako kye ky'okuba nti abantu abasinga temufaayo ku bintu birala byonna oba ku mubiri gw'omuntu, wabula mufa ku mana na mbolo. Tomanyi nti omukyala munyonyogerako mu kutu? Tomanyi nti omwami wange mukombako wano ku kabeere ke nga bakanyumirwa? Tomanyi nti omukyala munuunako ku bbeere? Tomanyi nti omukyala muzannyisaako wano ku kkundi oba ne mufuuwako kawuwawo ku kkundi? Ebyo byonna temubikola. Kwe kasi tojja n'omukwatakwatako wano nga mutandika n'atoba ng'otandika kupika munansonyiwa naye nga bwekito bwe kiri. Opika n'opika paka bw'omala. Kale osobola okuba ng'okyusiza ne sitayo naye nga fokasi yo eri ku mmana. Nnyingiza omukira, nnyingiza embolo yange enzinye ebiwedde. So ekyo nakyo tulina okubeera nga tukiwa obudde era nga tukifokasingako nti totunuulira nnyo kintu kya kwezina kyokka. I mean kintu kya mana yokka. Tunuulira omubiri gw'omukyala gwonna era nagwo guwa obudde togu ignoringa. Then njagala kwogera ku ffe abakyala anyway n'abaami. Waliwo omuntu nga womuba mwezina obuzito bwo bwonna obuteeka ku munno we bbu. Katwogere ku mukyala nga gwali waggulu. Sayire n'ey'omukyala okubeera nga yazina omusajja nga yali waggulu gye bayita cowgirl. Abamu abasajja tebagyagala lwakuba omukyala waaba munene akumenya nti akutuulako yonna, naye ate waliwo omukyala asobola okubeera nga munene n'akutuulako naye ng'ate weeyitye tagikutaddeeko yonna. Ng'amaviivi ge gano gasimbye ge gamuwaniridde n'abeera ng'asobola okuba ng'akuzina bulungi oba nga munyumirwa. So mwewala okubeera nga at least weeyitye yonna ogiteeka ku musajja. Tebinyuma. Naamwe omusajja bw'oba ozina omukyala nga muli mu sitayiro ya missionary, weewala okubeera ng'oteeka obuzito bwo bwonna ku mukazi wo. Tebinyuma. Tebinyuma. So ekintu ekya tugenda okwogerako kye ky'okuba nga oleeta ebyayita byoba oyogera kuba expo. Muli mu kwezina oyogera ku ssaala, oli kuzina grace owoza. Tukole nga ssaala bwe yakola. Nina akantu ke nalinga nkola ne ssaala njagala tukagezese. Bannange ebyo bitaaninga omuntu naddala nze binjijjako. Tolinza kubeera ng'onzina ng'oŋŋamba gundi. So what? Ebya gundi byali bya gundi. Newe oba mukazi ng'oyagala musajja mugezese ka sitayiro akapya oba akantu konna ke wali okozeeko n'omwagalwawo. Tomugamba nti
mbadde nyala tukole nga bwe twakolanga ne gundi. Bimalamu amaanyi mikwano. Bimalamu amaanyi. Ekirala kye tugenda okwogerako ky'ekyokubeera nga obutabuulira mwagalwawo oba obutawoninga mwagalwawo ng'onaatera okutuuka ku ntikko. Onaatera okutuuka naye n'otamugamba n'alabira bulabizaawo ng'omaliriza. Oluusi abadde akyanyumirwa naye gwe tomugambye. Naye ate omuntu oba omugambye obwongo buno bw'olaba, omuntu bw'akugamba nti hani ngenda kumala oba ow'omukwano ngenda kumala, olina engeri gy'opreparingamu obwongo bwo n'obeera ng'oli ready nti ne bw'aba amaze nga gwe tomaze musobolera okuddamu ne mukikuba bupya naye ng'ate tekikuguddeeko bugwe nga surprise. So n'ekyo tukyewale. Then waliwo ekintu abantu kye tukola nga tuli mu kwezina ky'ekyokwekwata obutambi mu nkukutu. Okwekwata akatambi si kibi singa oyogeddeko n'omwagalwawo n'akuwa olukusa era n'okikola. Njagala nkubuulire singa obadde muli mu kwezina n'omwagalwawo n'akizuula nti oli mu kumukwata katambi, olowooza asobola okweyongerayo era awo bikoma. Si kirungi. Ne wooba obadde okakwata nga tokakwata na kigendererwa kya kukatimba oba kashayaringako nawa, at least leka akimanyeeko akkirize, waba takkiriza tomukwata katambi. Kuba ate mu nsi ezimu ekyo kyolaba kisobola okusibya oba okufayiningisa n'obeera ng'olina okusasula engassi. So si kirungi n'omulundi n'ogumu. Then ekintu ekya kye tugenda okwogerako ky'ekyokubeera ng'abamu babeera ku masimu. Muli mu kwezina eno okebera message anti zipoopinga. Muli mu kwezina eno essimu bakubira ogikebera ani akuba. Kansooke nkwate essimu yange eno. Bannange ekyo mukyewale era nga bwe nkikomezaayo. Bwe muba musazeewo okwezina obudde bwire bwa kwezina woba osobola essimu giteeke mu flight mode oba gitaaninge off. Aka kaseera okeewe fokasinga ku mwagalwawo. From both sides fokasinga ku mukazi wo fokasinga ku bbaawo. Tobeeraawo ng'ate olobooza ssimu olobooza kino olobooza kiri. Ekirala ky'ekyokuba nga twagala okulaba bye twalabye mu butambi bw'okwezina n'oyagala obireete obikole n'omwagalwawo nga omwagalwawo tamanyi. Kanjogere ku kintu ky'okuba ng'omusajja amala n'ayagala akumalire mu kamwa oba aggyeyo omukira akumalire mu feesi yo. Olinza okikola ku mukyala nga tabyagala ne bitaggwa bulungi. So mugambe omunnyonnyole bw'aba ng'awulira yandiyagadde okigezesa. Bintu bingi abantu bye mwagala okugezesa nga mubirabye mu butambi bw'okwezina. Obutambi bwa poone obwo bwe mulaba ezo firimu zikwatibwa bukwatizi zirina ne script nti ogenda kukola bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti. Ekitali ku kwezina okwaffe okwabaagalwana temulina script naye bali babeera ne script. Script luba lupapula oluwandiikiddwako by'olina okugoberera ng'ozannya firimu. Okitegeera? So eri aba firimu bw'oba obirabye ng'oyagala obigezesa si kibi kubanga ate n'obwo obutambi butuyigiriza bingi okusinga okubeerawo ng'oli ignorant tolina ky'omanyi oli blue. Okitegeera? Bituyigiriza era bulungi era nze mbusiima okubulaba era mburecommending omuntu okubulaba n'oyiga. Naye kyolaba nti kiri extreme tokigezesa ku munno nga takuwadde olukusa oba nga tamanyi. Then ekintu ekirala nayogedde ku kwogera ennyo munzikirize njogere n'okubeera ng'osirise. Wali ozinnyeko omuntu ng'alinga mulambo okanya kusikina ye asirise. Oba katugambe gwe omusajja okanya kuzina naye kyozina kirya asirise. So n'okusirika ennyo ate si kirungi. Ne woba tosikinye waakiri mubeeremu n'akaboozi. Musobola okwezina nga munyumya emboozi. Mubeerewo n'ekibagatta oyogera. Tobeera ate nga nti tolina mumu oba tosobola kwogera. So munzikirize nkome wano eno mpozi nga sinaba kugalawo vidiyo eno kanjogere ku eno yegenda obeera pointi yange esembayo ekyokuba nti omuntu okumala amangu oba ekyo nakyogeddeko okulwawo okumala oba okumala mangu saakyogeddeko nakyo kankiiseemu mangu wano. Okumala mangu kitaaninga abakyala off kitujjako naye ate n'omuntu alwa mu kisaawe atama. Waliwo abasajja abalina enkola gye bakozesa bagiyita classic nti asobola okujja ebirowoozo bye ku kyakola n'abiteeka ewalala n'alyoka akuzina wamma naawe n'okitegeera. Kwegamba ebyo nabyo bitama
Gwoba oyagala kunkakasa nti olwa mu kisaawe naye ate nze si kyenjagala. Njagala kunyumirwa sazze kulaba bunafu. Saagala muntu amala mangu ate si kirungi era okumala ki okulwawo okumala. Muno n'omuzira n'awulira nga yabikooyekooye dda. Naye nga sigamba nti kyekikola kyabula okyetaddemu. Kubanga waliwo abantu abakisobola okikola. So muzino ekimala dakiika 4 kale kinene essaawa emu muveeko. Muddemu rawundi endala mulekaawo muleko muddemu rawundi endala nga binyuma. Naye gwe olizo zina muno essaawa 2 ng'omukalakata n'oŋŋamba nti yabadde teyeetamiddwa aba yeetamiddwa. So munzikirize nkome wano abaagalwa bange abalungi mwebale kwekumira kusenga face to 56 teweerabira subscribinga likinga n'okukomentinga sharinga video yaffe eno ate gwe ate na subscribinga kadde kateekeko obeere ng'ofuna buteere video zaffe zonna empe ze tuba tutaddeyo mu inbox yo mu notification box yo. Thank you so much. Mukama abankuumire. Yeah.